Greetings. I hope everybody's doing okay. Now this is Kuka Tugenda Brown. For starters, omukaddo oyo mulaba ali mu screen yo. Jeno Yoweri Kaguta Museveni. Banje Uganda obamu addressing nga genius. Bamu addressing nga a war genius monga. Lwansonga asobodde okukulembera eggwanga oba okufuga eggwanga ebbanga eddene okusinga abamusooka. Abalina mentality eyo beerabira ekintu kimu nti donkey may live 100 years but still die a donkey. Era abalina mentality eyo nti afuze ebbanga ddene simply because mugezi. Be batalina kumanya ku history oba ku byayita. Bebagambira nti abasajja abaali abagezigezi nga ba Napoleon who conquered everything beerabira ekintu kimu era ekibogerwako kiri nti people like Napoleon Bonaparte forgot nothing ku byali byaleeta revolution mu nsi zaabwe but learned nothing. Oyo mukadde omulaba ali mu screen yo. Ndi very sure he forgot nothing ku byamuleetera ogenda mu nsiko in the 80s. Naye ate ndi so certain that the old man has learned nothing ku byaleetera entalo ezabaawo mu kinaana kubanga addinganye ensobi ze ezimu. Lwaki njogera bwe nti olunaku zino tetukyagamba and history repeats itself. It's only fools who repeat the mistakes of the former fools abaleetera ebyafaayo okuddamu okweddinga. Nkudiremu, lately we never say nti history repeats itself, but we rather say that it's only fools who repeat the mistakes of their former fools that cause history to repeat itself. Yensonga lwaki regime y'omukadde oyo golaba mu screen ngambye regime egenda kubeera written down in the history nga regime etaayigira mu byaleeta ntalo za kinaana ate nga regime etalina kyeyeerabira ku byaleeta ntalo za kinaana. Yensonga lwaki abasajja abagezigezi bagamba he who has seen everything but learned nothing carries the weight of time without its riches. Era still abagezi bagamba a fool may grow older but not wiser. His eyes will forever be open but his mind will forever stay shut. Ulirizamu katono katugende mulama gwa video. Oyo mukadde omulaba buli ekyaleetera entalo z'ekinaana akijjukira wabula tayigiddeko yadde akatono mu byayita pozinga mwawo. Yensonga lwaki era sitira abasajja abagezigezi bagamba war comes from poor history learning but still war comes from poor history teaching. Oba mubufunze olutalo entalo zibalukawo okuva mu kusoma obubi ebyafaayo naye ate olutalo lumeruka oba lujjawo ne mu kuyiga obubi ebyafaayo. Kankutwale mulama gwa video. Ku lukalu olwa Africa abasajja abaali ab'amaanyi nga regimu zaabwe tezalowoozako nti zisobola n'okugwa ekigo lwansonga beetwala nti be baali bakabejja ebiseera ebyo. Kankutwale wano ku mulirwano kano Muammar Gaddafi ya neglecting all democratic voices ezaali zicalling for change mu kaseera Arab Spring were happening era mu 2011. Protests zonna ezaali happening mu Arab Spring Gaddafi yaziyisaamu amaaso ne regimu ye yagaana okuwuliriza amatu amaloboozi ag'enkyukakyuka agaali gayita mu kaseera ako. October wa 2011 teyataliza Muammar Gaddafi yali w'amaanyi ng'ensi emutya naye yafa nga mmese mu mwala. Kankujjeyo abasumi b'ebyafaayo kanyambeko bano bannaffe abatalina nnyo okumanya. Benedicto Mussolini nga bamaze okubawangula ne banne World War II bano ba Mussolini bagana compromisinga. In the end 1943 yakwatibwa yattibwa 1945. Ulirizamu katono si ye yekka abasajja abadde mu byafaayo ba Adolf Hitler still nga tuvudde mu ssematalo w'okubiri bano baali bafugisa
mukono gwa kyuma naye wadde baali b'amaanyi mu biseera byabwe nga baagaana okuleka amaloboozi aga democracy okusukkuluma ambitioni zaabwe abantu nga ba Adolf Hitler tebasobola kusimatuka 1945 abamu ku bo bamaliriza n'okwetuga betuze ggwanga lya Egypt Hussein Mubarak Arab Spring protests ezali happening teyaziyigiramu 2011 baamukako okuva ku bukulembeze bannansi b'eggwanga erya Egypt yagaana okuwuliriza February 2011 ono yakwatibwa tewaayita yadde emyaka 9 mu 2020 omwami ono yali afa. Lwaki nkuyisiza mu bintu ebyo byonna? Kankuyambeko eri bano bannaffe ba Museveni balina ekintu kimu kye batategeera nti ne bw'owaalirira otya in the end regime yonna eri destined kukugwa. Ekibuuzo kiri nti bano ba Museveni atuuse ku extent yetegeera nti akyasobola okutaasa regime ye yonna. Anseri nti nedda. Abantu nga Museveni tebayiga lwa nsonga tebabeera ba student balungi ba byafaayo. Obudde buno Museveni akyetaaga okumukonvinsinga ne regime ye yonna nti they are holding on a thread. Bo balaba nti b'amaanyi tebalabawo na force yonna esobola kubakyusa oba kubasuula. But ndi wano okubagamba they are barely surviving but they are destined to break down. Nkiddemu eno regime yonna nga bw'ogiraba is living on a borrowed time. They are simply surviving temporarily but they are doomed to ruin or to reign in the long run. Ulirizamu katono eno regime nga bw'ogiraba is a dying grippy regime. In the final, it is so desperate okusigala nga weeri naye amazima gali nti eteekeddwa ogenda in the dustbin of history. Eina ogenda into extinction. Posing amwao ekigambo ekisamarizinga regime eno eya Museveni ekisobola okubayamba okupikinga understanding bakiyita Ozymandian o ZymandIan ekitegeeza once a power now in ruins. Kino ekigambo kiva mu sonnet M eya 1918 eya Percy Bysshe Shelley we yagambira nti kino ekigambo kitegeeza bino ebintu bisatu wammanga: the waning days of an empire, the inevitable decline of a fading power. Ye regime eya Museveni. Ekigambo Ozymandian kitegeeza the ephemeral grandeur, ekivunulwa a ruler or an empire that believes is self-eternal but is destined to fail. Ekigambo Ozymandian ekidescribing a regime ya Museveni era still kitegeeza hubris punished, the arrogancy of the unchecked power which time and history must erase. Still ekigambo Ozymandian ekinyonyola regime ya Museveni kitegeeza the irony of legacy, the boastful monuments of tyrants often outlive their actual influence, becoming symbols of folly rather than glory. Akagambo iron of legacy kategeeza nti bibeera ebiseera ebyannakyemalira eyeeraga eyeetenda amaanyi eyeetondo obuyinza aliving okusukkuluma influence ye naye afuuka ekijjukizo ekyobusiru than ekijjukizo ekyekitiibwa. Video eggwa bweti ligimu y'omukadde oyo giraba ebbanga eritali lyawala egenda in the dustbin of history. Lwaki? Tabadde mugezi kuyigira mu byafaayo. He forgot nothing mu byaleeta entalo ez'ekinaana, but he learned nothing mu byaleeta entalo ez'ekinaana. Video eggwa bweti kino takiwona. Okiraba kino ogenda okalonde, ogenda kakuuma, ogenda kalondoola, ogenda kukabanja. Walan.